ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya mu nnyiriri ng'akulembeddwa abaweereza mu misa, abayimbi, ababiikira n'abasaaseredooti. Omusumba w'essaza lya Kasana Luweero omugya kitaffe mu Katonda Lawrence Mukasa ayingidde Lutikko e Kasana okukulemberamu ekitambiro kya Missa ekisookedde ddala ng'amaze okutukozebwa n'okutuuzibwa ng'omwepisikoopi. Endulu n'emizira bye bimwaniriza mu Lutikko era zaawuubira kubakkiriza ng'abawa omukisa. Oluvannyuma yolekedde ku alitaali okukulemberamu ekitambiro kya Missa. Ebitiibwa by'obwepisikoopi wamaggwe byeyolese ku ngeri gy'abadde alabirirwamu. Father Joseph Miro yali omuwandiisi wa Bishop Ssemogerere ow'ekyama ng'akyali omwepisikoopi w'essaza lino atandikiddewo ogugwo okulabirira omukulu. Ng'akalombolombo k'Ekereziya Katolika, omwepisikoopi asoose kukoleeza kyoto omuba akabaani n'anyookeza alitaali ng'akabonero k'okusaba Katonda asime essaala z'abakkiriza zituuke gy'ali. Oluvannyuma kkalidde mu ntebe ye. Entebe eno ebadde emaze ebbanga lya mwaka 8 n'emyezi 7 nga teri agituulamu. Twagala okwaniriza mukadde waffe olwaleero mu kitambiro kya Missa ekibereberye kyagenda okusomera wano kaseera kano amusabisebo okukulembere mu kitambiro kino. Libadde essanyu jjereere nga kwayeekoola ebyennyimba ezitendereza omutonzi ng'Abakristo be bakuba mu bibatu era nga bajjudde essanyu ery'okufuna omulunzi omupya. Lutikko ekubyeko n'ebooga era nga buli gw'okubako ebiroozi ataddeko akamwenyumwenyu. Amasomo n'evvanjiri oluwedde, Omusumba n'ava mu ntebe n'ajja katuuti okuliisa abantu ekigambo kya Katonda. Ebifaananyi ebiri mu maaso gammwe biyinza okuba nga bipya nnyo naye mujja kumanyira mpolampola. Babannakwe bayimbye ekyo yali Mukama yanzijje nange simanyiyo negyandiise mwe munandagayo. Tuzze wano mu kafiikiro yaffe okuwaayo okwebaza kwaffe eri Katonda era nga tumusaba akukkirize era akusiime. Tuzze okumwesingira n'okumusinga olugendo lwaffe lwetutandise lwe twatandise olunaku lw'eggulo nga tumusaba atukulembere. Omusumba akalaatidde bannakasana Luwero nti olugendo lwe baatandise eggulo si lwakudda mabega wabula kusonga mbere. Nga bwe nabagambye olugendo luno tugenda okutambula si lwakudda mabega, tugenda buki mu maaso. Wabaddewo okutona ebirabo bya ssente n'ebikalu. Oluvannyuma n'asembeza abo ababadde beeteeseteese obulungi ku mbaga y'Omukama nga bali omugaati n'okunywa evviini. Omulamu Omusumba Mukasa gwe yalonze kwagenda okutambuliza obuweereza bwe gugamba nti Dominus Est, ekivuunulwa nti ye Mukama, nga yaguggye mu njiri ya Yoanna omuto gwa 21 olunyiriro lw'omusanvu. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.